Wunno omukyala yazala abaana 44 bannange muyina maaso awo mu kavidiyo mugenda kubatenga ne mumbirabirako Dr. Cephco maziga merere zali bannange kye yeekoze ku mbaga kyo kikabuka alien skin naye talubuzeeko mugamba mutya mwasiibye mutya kansuubire muri bulungi ng'enkola yaffe mbasaba vidiyo eno mugimpeere like era neesaba gwe wenna mukwano atanaba kusubscribinga wano ku Suviria News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification Sakib wabula taata oliko omukira olaba otuusa okugonza zali n'omugyamu embaga basajja bameka zali bayiseemu nga talina gwe yali awadde yadde okukyala naye olaba omujja bannange nze bano be mbagamba abaana balina emisuwa ku mikira misuwa giri ku mikira gituwakidde giti kati oyo Sakibu alina na 15 nze naye wanambu nina 13 oyo Sakibu alina na 10 oyo Sakibu mulala bannange guno omulembe mutwegendereze abaana tulina emisuwa mama ate gikubanga nsonga gikuba nsonga bannange twalindiridde embaga twalindiridde emikolo tulina kintu nekimu kyonna kye twalabyeko bannange baatukubye omwenda guligo supa naye nga munnange byebyo nga nammwe wamma bwe mbiwulidde mu kavidiyo ate ye alien skin ne hajaluna mubiru wabula bannange bye ebintu bya alien skin byewuunyisa sooka olabe emmotoka gyavuga bannange era ddala kituufu kimenkerina maaso wano muyina mukwana ate teyafunye dda omukyayina alien skin essaawa zonna agenda China katubirabe nabyo tweyongerere. Hello. Hello. Nice to meet you. Nice to meet you, dear. Where are you come from? I'm from Ukraine. Ukraine. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you. You're from? I'm from China. You're from China. Which town? Which what? I never heard about it. China. In China, I know I know Jack Chan. Is Jack Chan there? Jack Chan. Do you know him? You never heard of Jack Chan? Yet in China. Tell you play in China, mama. I'm sorry. Maybe next time. Next time. See, what do you know balumbe? Dr. Cephco bukyawa Ssabakyala n'abajolonga leero maama ono yehezo tagenda mumanyi era ng'olunaku lw'ejjo yageze n'amuwaabira oluvannyuma lwa Dr. Cephco okukola live nga yeewera nti agenda kuta obwerere buno omwana muwala Hezo wamma era yavuma bangi nnyo nnyo n'avuma mami we n'avuma baganda be n'avuma bataata be kati njogerako osala ekigambo okwogera ku family yange okwogera ku mami wange oyogera ku sister wange. We're talking about innocent people abatamanyi bintu by'omudramawo okitegeera ebyo byogendanga we wanawana musimanyi mbuwa wasobola simanyi I enjoyed you. I've never enjoyed you kubanga you are a total loss. Nze ogenda ku TV n'ekyogerera twali tukola content nze n'aba TV ate nekirala nali nkubikirira okitegeera so tolowooza mbunno nyoka cocktail asaagono gayi amanyira n'okumanyira toyina muwala gwe wali oyagadde kabawala bonna bonna otukozesa bukozesa okitegeera wagenze n'ogamba mbunonze nali ngenze oba like I had gone to meet a man ne babba essimu yange ng'essimu zange gwazibba n'ogulira bu boyfriend bo essimu ogenda n'ozibba n'okola swap okitegeera tewabba wanene essimu ya Kevin olw'okuba nga tabimanyi tewagibba ongamba I'm dry. You're always buying lubricants. Wokubira kalenzi nga kajja ng'ologula lubricants abantu gwaneno bagenda ne boogera ku mami wo n'opapala wayogedde ku mami wange wali omulabyeko wagenzi n'ogaa sister wange yajjamu olubuto simanyi ne mugenda ne mumbeererawo wali olabyeko sister wange lwaki osala ekigambo pozi oli muwala I pity you. You will never be a girl. You will never. Nze sikwagalangako omanyi bye wankola ndyoke nkwagale.
naye bannange naffe abawala tuyiga okubeerako nenno mukamwa bannange Dr. Cephco ng'ajolonga nnyo abawala kati sokulengera kyeyakola Yvonne kyeyakola Joey kyeyakola ono Heza era ng'akomawo era ng'akwana omuwala omulala nga naawe okkiriza Dr. Cephco bannange okujjako nga naawe oba oliko kikyamu bukyamu ate ebyewunyisa mu nsi muno byo tebiggwayo yuno omukyala yazaala abaana 44 omusajja omu nga tayinzeeko wadde ebbali bannange woomiyita waana myereere nnyo nnyo wano okulaba omuntu azaala omwana omu n'agenderawo mu zifamire n'agamba zigenda kudda mu kuzaala naye ono ye kimazeeko era maze enviiri ku mutwe katumulabe naye tweyongereyo ye munnange omukulu pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo Kana Kambata Crying Baby munnange wali wonna mbitiibwa tolina ky'omugamba olwono pulezidenti mulungi okubaagira n'ekiseera n'azannyamuko munnange naye ku bantu be abamwagaliza ate oba pulezidenti ate ye munnange omuhazibandi n'omuwaifu banaye banatukutula omutima munnange olunaku lw'ojjo babadde bali ku live omuhazibandi n'ategeeza omuwaifu mbu ye akyasomera addayo ku ssomero kale ate bye biri mu sayidi ezeeyo bannange. Okutulaba family omukyalo omu yazaala abaana 44 tekikkirizika naye nga kituufu mu musajja ogwo tewayenda era sikikolangako omusajja yalina kyama kikuba kati okuze lwaki olw'okutaddamu kufuna musajja noba nga abaana bonna ba muntu omu obeera n'omukazi leero n'akuzaalamu omu omulala n'amuzaala eri n'omulala eri n'omulala eri gwogwo 44 children. Nzanno. Mama. Kimuka. Bala wao. Bwe mmala okuzaala abaana abo. Nasiriikirira. Nga ndaba ekindeetedde okubonaabona n'okunfumiza nga ndi mwana muto mmange kundekawo. Kuba singa teyandekaawo singa saalifumbiddwa mu egyo myaka era saaligabiddwa naye mmange wamala okundekawo nga nyina emyaka ennaku 3 ze baŋŋamba ez'obukulu nkulidde mu mbeera embi okucunyizibwa okutulugunyizibwa ndisuzeeko mu kayumba k'embwa ndyako n'embwa buli kimu kyonna ng'omusajja yabikola olwo ndi waka ewa muzeeyi ndi ne maama eyali badde step maaza mu nkomerero ya byonna step maaza kitegeeza bwe baleeta omusajja gwe muli naawe wawuliranga agamba nti owaayi ate ekyo saakibala bajjukira nali muto ebimu nga sibisobola bikwasaganya nti gendaganye naye emirembe wenva ndabaki nakoba okiraba bulungi wabula mu kaseera ako nga nyina emyaka gyalinga 10 oba gyalinga 8 ndowooza 8 awo tepumaza yasekula eccupa n'agiteeka mu mmere yaffe era baganda bange bo tebasimattuka bo baafa bameka 5 nze nga bw'omanyi omwana ndowooza omulalulalu mu famire nze nali neeyongeddeyo nga ndi ku 8 nkola ki nzannya ngenda okudda nga bamaze okulya emmere eyo era okukomera nga babatutte mu ddwaliro nga bagamba amacupa nga bafa nasigala ntya omu mu tebamusiba yali talina kusibwa kubanga ebiseera ebyo ani alondoola nze era ani yali alina okulondoola nga taata nannyini baana yagambye omukazi mumukole ki mumuleke anniversary experience ye program gye tulimu akuwasizza mukulu kintu ng'akusinga emyaka nga 37 nga baagala namwatuulanga kawo ne munyumyamuko obeera yalinga Goliath ne Dawudi sijja kulima nti twatulakawo ne tunyumyanga omwami n'omukyala kubanga nasalirwangawo obusalirwa nti kati kola kino oba kino kiba bwe kiti okiraba bulungi kale ngenza okutuuka mu myaka egigamba nti nsobola okusalawo ntuule naye tunyumye nga mu butuufu ku byazankola ndi mukoowu nga neraliikirira mweraliikirire wabula nga nnyina okubeerawo okuzaala abaana bange ate okubakuza era ekyo kyantuuzanga mu bufumbo obwo kukuza baki
baana bange nga saagala basuula kuba nze nasuulibwa. Atulaba kyayagala okumanyako kiseera kyatuuka omusajja ono teyakunenyanga nti ozaala nnyo oba ozaala bangi oba kozi wagambye yakugamba nti ozaala nga kamyu? Mu lubereberye teyasooka byogera era mu musajja oyo kyensinga omwebazaako kiri ekintu eki yali tasobola kulabirira baana nti oba abawa sukaali abagulira kino naye nga teyeegaana abaana be nti sinze mbazaala era teyangobaganyako nti andese mu ddwaliro nti abaana abo sibabe wabula waamala okufuna omukyala wakati awo yafuna omukyala ate omulala n'atandika okuyingizibwamu ndowooza embeera etali emu kibalo ne kikyuka natandika ndowooza okulaba bwenzaala ennyo abaana obumyu bwe natandika obulaba nti bungi naye ng'olubereberye nazaalanga nga takifaako obooza kijja kitya nti olina shadaati olina charisi olina ow'embogo n'obeera n'ow'emmamba kijja kitya? nina ow'embogo nina ow'emmamba kituufu omuziro gwabwe ne kati abaana bano obalaba bangi maama azaala nazaala wange yatuuma ewuwe yabbula okiwulira sazaala wange yatuuma n'atuma kati n'atuumiramu katugeze nga wanabbula nnyina ne nazaala wange n'atuuma naye nabbula onoga nti abudde kati nga onoga nti kati nja kubbula maama wange kitegedde bulungi